ekyamazima maziga biwobe nnaku mu ggwanga lyattu lino Uganda. Woba nga tomanyi kiki kigenda mu maaso mu ggwanga oyinza okusigala mu ssanyu lyo. Bw'otegeera ekigenda mu maaso mu ggwanga lino Uganda ennaku etandika okubeera nga ejja. Emabegako wabaddewo okubaluka kwa bbomu ez'enjawulo era abantu bakoseddwa, abantu bafudde ab'enjawulo. Twalaba ekkomambuga abantu nga bafa n'okubeera nga bangi basobola okubeera nga ate bafiirwa ebyabwe. Twasobodde okubeera nga tulaba emabegako nnaku nga bbiri emabega oba lumu ekizimbe kya Sebaana wano mu Kampala nga kikwata omuliro. Baasi ya Swift yalimu bbomu, omuntu omu n'afa. Ne bombs endala nnyingi zizze zibaluka mu bifo by'eggwanga ebyenjawulo. Kino nno kikyaludde nnyo okubeera nga kirabikako wano mu ggwanga lyattu Uganda. Naye olunaku olwajjo amaziga gabadde mangi, biwoobe na nnaku n'okwazirana eri abo ababadde mu baasi eya Gateway. Eno nno yabadde egenda esaabaza abantu era bw'ati yadde ebayisa ku luguudo lwa Kampala Masaka Road. Bwe baatuuse e Kampiringisa yenga omugoba bwayo yakizudde nti ekyamazima emmotoka efunyeemu obuzibu. Baasi eno ya Gateway bwe yafunyeemu obuzibu ye kyagamba nti yafunye obuzibu mu breeki. Yasobodde okubeera ng'agamba abantu nti baveemu ate basobole okubeera nga balaba basobole okuba nga badde ebbali olw'ekizibu tiyabadde azudde ye nga omugoba w'emmotoka. We baavuddemu waayise akabanga katono ate baasi eno n'ekwata omuliro n'etokomoka. Ebintu by'abantu bingi bya bukadde na bukadde byajjiiridde mu baasi eno. Jjukira bwe yabagambye okuvaamu bw'oba otaasa obulamu oyinza obutajjukira byamaguzi n'otaasa obulamu anti omulamu yakola ssente. Naye ebintu bingi byasobodde okuba nga bitokomokera mu nnabbambula w'omuliro eyakutte baasi. Njagala tubeere nga tufumiitiriza ife nga ffe kati titwabaddeyo nga baasi ejja, naye wabanga omugoba waayo yagambye nti obuzibu bwavudde ku breeki, emmotoka eno yagisibye era n'esiba. Bw'ebanga yasibye kitegeeza breeki teyabadde nnyo na buzibu naye yagisibye. Ate ekirala eyinza obba yabadde n'obuzibu n'asalawo agisibise kuba bagambye yagambye nti breeki z'emabega ez'emaaso ziyinza okukola omulimu, naye omuliro guno guva gutya ku breeki ne gukwata emmotoka yonna. Kyo nno kyetaaga okuba nga kinoonyerezebwako. Ekirala ebyentambula mu ggwanga bigenda kuba bitya bw'obeera nga baasi ya Swift yakubibwamu bbomu. Ate ennaku zaabadde wayiseewo wiikisi bbiri ndoza zinaku nga 14 ate eno n'ekwata omuliro. Eno nno yakwatidde omuliro yabadde Kampiringisa eri yali webasi yali Katende awo era Mpigi district. Tuli mu district y'emu oluguudo lwe lumu gamba Kinyana Mpindi. Wano tulowooza eki abantu oluguudo olwo tebagenda tandika lutya. Emabegako nze nali nkyali muto ng'abantu babatiisa okusala Katonga nti w'osalira Katonga ofudde. Bw'osala oluguudo lw'e Masaka kati oba omuli olowooza bomu yejja oba muliro baasi kujja. Jjukira nti obutujju mu ggwanga bweyongedde kuba bomu tulaba nnyingi, naye abamu ku banoonyereza omu yavuddeyo n'abeera ng'agamba nti okwokebwa kwa baasi ekigambo kirese bubi okujja kwa baasi kuba teyayokiddwa bwokyebwa yayidde bugiyo nga yo tekirina wonna we kikwataganira na butujju mu ggwanga Uganda. Era yagambye nti yagambye nearer to terrorism nti tewali ngeri gye kisemberamu na butujju wadde obutujju weebuli tetusobola kubeera nga tukigaana naye kiri tekikyesembereza. Naye ate n'okwerinda munnaye kwerinda si buti tulina okutambula nga tugaludde. Muzzukulu Alhaji Abdul Shafiq Lwanga programu zino tugenda kuba tuzikutuusaako buli lunaku
nga tukutuusaako amawulire gonna aganaaba galiyo. Tamale Henry ali ku kamera, omukama katonda akunkumire, liking nga subscribing nga sharing ate beera ngaokoona kadde ako osobola okubeera ngaofuna biki ebinaaba biriyo mu lunaku olwo. Akuumi.